Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banaye muli mutya kansubire muli fine. Banenzi waliwo ebintu byempulira ku channel yange nempulira nga mpunga. Like kwegamba ne binsukako. Naye leero nsazeewo emboozi eno gireeteko wano eno tugisharingeko ebirowoozo ngenda giyisa mu gundi obufunze. Nabadde ndi awo omuwala nga nkubira nga ngamba Hadija nsaba buyambi bwo. Banaye n'abantu abatukubira ng'ali mu buzibu obusembayo. Ng'alabanga yeggwe essuubiri erisooka oba erisembayo nammwe banaye ate muyina engeri gye kugamba you inconvenience. Gangamba Hadija ndi wano ku poliisi ko nze ate ogubadde. Gangamba nti edda nali nina boyfriend. Boyfriend oyo twasoma ffenna nga tweyagala nga kugamba bava mu ssomero babiri. Omuwala n'afuna olubuto n'ava mu ssomero, omulenzi n'asigala nga yeeyongerayo ng'asoma. Kati omuwala bwe yava mu ssomero baali bali mu senior 6. Omuwala n'azaala. Omuwala bwe yazaala mu buteeyongerayo kusoma bwe yatuuka mu vacation ye n'azaala omwana takoze ebibuuzo ye gaye yasigala obulamu bwe butambula. Kati nno muneegaye ng'ava ku ssomero bwe yava ku ssomero ng'ayingira ebintu bya garagi ebyokukanika biki. Omuwala munaye emisomo we gyamulema. Bazadde be omanyi waka ng'ofunye olubuto bakuboola baba bakulaba bubi baba balaba ng'oli badeni ng'oli buzibu ng'obamazeeko emirembe omuwala ng'abeeramu eyo embeera ng'agiyitamu. Kati gaayo ono yali akimanyi nti nafunyisiza ono omuwala olubuto. Yasooka awo n'afaayo ng'era omanyi ebyekito. Kati omuwala bw'amala okuzaala omwana n'aweza omwaka gumu. Omuwala agamba omuvubuka nti tutandika okubeera ffenna. Kasita omaze okusoma ofunye n'omulimu gwa garage. Nga batandika kubeera bonna for like a whole year. Kati gayi yatandikanga okufiiringa burdened n'ono omuwala ng'alaba abawala abalala tebalina baana nga omanya ebyabavubuka ebibeera. Ng'alaba ye alina abaana alina omuwala alaba ng'omuwala amuzimbiridde. Ng'atandika okuba omuwala. Ng'atandika omuyisa obubi. Yamutulugunya n'amutulugunya paka ku kisembayo. Munaye omuwala ng'akwata kkubo ng'aviira mulenzi. Kati omuwala alwaza omwana ngenda kuyita mu bufunze. Omuwala alwaza omwana bw'alwaza omwana ng'akubira ono gaayi ng'agendayo ku garagi yeewuba amusaba ssente atwale omwana mu ddwaliro gayi tazimuwa. Omuwala yali very desperate nga talina kiddako omwana n'amufaako. Kati omwana we yamufaako atuuka okugenda ewa gaayi amugambye nti omwana tumuziike. Omwana nga bamugaana okumuziika ewa gaayi. Ompulira? Omwana bwe baagaana okumuziika ewa gaayi bambi omuwala ng'addayo ewa maama we. Nga bamutwala mu kyalo ky'omuwala omwana nga bamuziika ku lusalosalo olwawula poloti yaabwe oba ebeera ekibanja we kikoma oba ekijja we kikoma nga bamuteeka awo. Omwana gayi teyajja kuziika abeewaabwe be gayi tebajja kuziika tewali yadde n'omu eyabeererawo omuwala. Kati omuwala nnyumiza angamba nti Hadija we navaayo ennaku yampitamu nenejjusa ebintu bingi gaya nemeseza okusoma anzaddemu omwana afudde omwana baganya omuzika ewaabwe n'abonaabona nga kaŋŋambe nga gye nkomezza. Kati omuwala ngamba neŋŋamba I rebuilt my life netandika obulamu obupya Mukama n'annyamba nengenda nenkuba ekyeyo nenkomawo nenfunamuku obusente bwange obutono ng'obwekikazi nentandikawo ka bizinesi kange. Kati lumu omuvubuka amala alabika after some time, a very long time. Gaia omuwala yanyiiga n'avaako ku kyalo n'atambula n'agenda n'ensi. Kati after some time nga omanyi nti ensi nfunda basisinkana n'ono Gayi mu banka. Gayi nga yakikuba ng'alinamu ku ssente n'omuwala kale nga tali bubi. Kati omuwala n'angamba Hadija nayingira ebintu bya kaŋŋambe real estate oba okufunira abantu amataka okufunira abantu amayumba and all those things. Kati nga Gayo no nga ansinkana teyakikiriza nti asinkanye ye oyo omuwala. Gayi nga yeekanga of course yeekanga. Kati bwe yeekanga n'amugamba let me take your number biki tusigale nga tuwuliziganya biki banaye abasajja temuswala.
bane abasajja temuswala naye nze kyenyiza bagamba is at some point bannange ojja kusinkana omuntu gwe wayisa obubi oba oyagala oba toyagala ojja musinkana kati nga bakakinga apo omuwala teyamugamba bya mwana omusajja meanwhile naye teyabinyegako okumanya ng'omusajja oli ali toxic mbwe basinkanye yatandise okumugamba n'amugamba ono kasita yambulidde omulimu gwakola n'amugamba nti banoonya poloti ye ne mukyala we ali lubuto gwe yawasa kati ng'amugamba the fact that okolamu ebyo by'amataka biki it's a great opportunity ogenda kunyamba onfunire kubanga tunoonya ttaka ngenda kuwasa bannange mpulira mbyogera naye n'obulumi nange bunnumiramu mbunga gayi ng'omuwala mugamba it's fine naye omuwala yangambye nagamba ajja kye nabadde njagala omusajja oyo ampe ssente nga bagenda nga balambula takataka lyabaddeyo matugga we balambudde ettaka mbuli akyapa bishi omusajja ng'akwata bukadde 3 nga wono ex baby mama eyafiirwa omwana mbu bajja n'omukazi okulambula ettaka imagine nangamba bajja n'omukazi yenna ng'agenda kuzaala olubuto olutumbidde lukoma eri omuwala n'agamba nze nabatunulira n'engamba olowooza ogenda kuzaala malayika nange bwe nazaala yali mwana bane abantu mubateekako obulumi ne bakula nabo ne balivinga nabo munnange ng'omuwala akwata ssente yangambe basookakise kumpako obukadde 18 mbu after 2 weeks ne banyongera ssente ne bazimalayo nga gaya amulaga nti obulamu bwakyuka mbu yajja nga azze nakumweragirako nga tabuuzizako oli mwana yafa nga teyagala nakumanya wabula nga amunyumiza bigenda maaso mu bulamu obwo obupya omuwala nga agamba nange saabadde mubi nga nkwata ssente nga ngenda nzikuba ku akawunti yange ng'omusajja simuwa ttaka omusajja nga nkubira amasimu mbu ne wayita omwezi gayi ng'akuba ne bagendayo eri ku ttaka ne balaba nanyini w'ettaka n'abagamba omuwala tatuukanga wano kati ekyavuddemu omusajja ng'agenda nga akubira muwala omuwala ng'ayogera naye ng'amugamba gwe biwampisaamu tobijjukira olowooza nali siri mukazi biki omwana wange namuzika ku lusalosalo wankola bubi omuwala ng'ajjayo obulumi bwonna munnange omuwala nga omanyi omusajja ng'atrakinga muwala ng'amutrakinga for some time ng'amala ng'amukwata ng'amusiba ku poliisi kati bannange emboozi njibalekedde mumbuulire omuwala akola atya omuwala alina obulumi bwe omulenzi naye ayagala ssente ze so omuwala yajja nkubira angamba Adija mpulira ntuuse ku kisembayo naye sisobola kuddiza oyo omusajja ssente waakiri kanfe byebyo have a beautiful day.